Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti enkulu abantu abagambibwa okubeera emabega w'ebikola ebyokutemula bamaseeka bwe babadde baleetebwa okuvunaanibwa. Kkooti ebadde ekubyeko obugule omuli ab'eŋŋanda n'ab'emikwano kuno nga kwogasse n'abakkiriza. Omusango guno oguli mu maaso g'abalamuzi Ezekiel Muhanguzi, Pasi Tuhayise ne Jen Kigundu gukwasiddwa omulamuzi Duncan Gaswaga asobole okulungamya obulungi ku mateeka agaleeteddwa agalina okugobererwa okuva mu kkooti y'ensi yonna. Step aside for the time being and let another judge come in and brief you on the way forward regarding some conferencing and pre-trial proceedings in this case. Abawawaabirwa 32 nga bakulemberwa Amir Umar Sheikh Umar Kamoga bavunaanibwa okutta bamaseeka wamu n'okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju. Oludda olwabi nga lukulirwa Lino Anguzo lukkiriziganyiza ne bapulida b'abawawaabirwa abakulemberwa Ladislas Rwakafuzi ne Mark Dusman Kabega okwekenneenya obujulizi wamu n'ebizibiti ebigenda okukozesebwa mu musango guno. Tukkiriziganyiza ne DPP nti tugenda wa DPP ku Lwomukaaga ku Ssaawa tuyite mu bujulizi DPP bwalina bwatasobodde kuleeta wano mu kkooti nga agamba ayinza okuba nga alina emmotoka ze yakwata oba ebintu ng'ebyo nakati nga tebasobola kuleetebwa mu kkooti n'olwekyo ebizibiti ebyo ebitasobola kuleetebwa mu kkooti tugenda kubiraba ku Lwomukaaga. So tukomerawo ku Mande ebintu ebyo byonna tumaze okubikkaanyaako. Guno gwe musango ogusoose mu byafaayo by'eggwanga okuwozesebwa mu kkooti ewozesa abakalintalo ng'egoberera endagaano y'e Roma eno nga yeetwala kkooti y'ensi yonna ewozesa abakalintalo etuula e Hague mu Budaaki. Kyokka wadde bano baasooka ne bawakanya okuwozesebwa mu kkooti eno bafundikidde gye baleeteddwa. Abantu 32 nga bakulemberwamu Sheikh Kamoga bavunaanibwa okutemula abakulembeze b'obusiraamu omuli Dr. Abdu Kadir Muwaya eyali akulira Abashia, Sheikh Hassan Kirya eyali ayogerera ekiwayi ky'ekibuli, Sheikh Mustafa Bahiga n'abalala. Omusango gugenda kuddamu okuwulirwa nga 15 Agusto nga kkooti esuubira gavumenti okubeera ng'obujulizi bwayo buweddeyo nga bamaze n'okwekkenneenya obulungi amateeka amaggya. Oluvannyuma bano bazziddwayo eruzira wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera ne Ekaku Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.